nti abayimbi tulina okwetereka nomanya nti kakati oba olina show olina okubaako owebbula n'ogenda ku show nga abantu bakwesunza okulaba ku kyekyaŋŋanya okuyimba nga njagala abantu bajje ku show yange eya Sheraton nga banyinamu ennyonta. Abayimbi ababeera mu Buvulu kakati buli muntu aba ne management ye management eyinza okuba nga gyoba olina nga ye kimukolera kyeba kikukolera ng'omuntu naye kati nganze nze ebintu byange by'okuyimba tebadde munyo bubadibadi ate kakati kano ate kakati nedda so mba njagala nentereka ekintu kyange kubanga ekintu ekyo nakikopa ku mwami Fred Sebata edda twayimbiranga nti yagendanga okujja ku stage ng'omulabira ku stage ne bwe yatuukanga ku kyalo oba wagenda okuyimbira nga toyinza kumulaba emmotoka emutuusa wagenda kusula n'avaamu nayeesogge wagenda okusula so omuyimbi kiina kye kiyinza okutwongerako ne bamanagers baffe ababeera nga batutimbatimba wano nze waliwo we nayimba ebusege eyo ne baŋŋamba nti bakunyumiddwa nnyo ate tubaali twagala ne wiiki ejjodde kituufu muba mujja kumpa ssente naye kiba tekikola impact kiba tekirina kiba kikusabusa kati nze nganze Kathy nze mbasaaga bwe mba nyina show mba nyina kubeera bwentyo nga bwendi. Oli muyimbi kino nze soona kibuusa maaso namu ku bantu abasooka okukwatibwa omumuli gwa music mu industry bwe mwayimbiranga tewaaliwo biseera by'amagaali kulwanagana kulomba naye ng'ate nammwe mwayinanga entalo zammwe teri wataba ntalo olowooza omulembe guno kiki ekikyuse ennyo era kikyoyinza okwogera ku gaali ezisuse nti kati omuyimbi asobola olumba muyimbi munne ne muyimbi munne n'alumba oyo kakati problem gye tufunye ebiseera bino abantu entalo baazijje mu music bazizizza mu ŋŋumi na gaali simanyi na biki abantu leeta music oba okitegeera nti mu bintu kubanga bamu baba baagala amasannyalaze kakati gundi kati emboozi eriwo tugundi ayogedde ku gundi onakubye gundi eŋŋumi amusindise ku stage biki ebyo si birungi byegambye obubadde bwebakola okuba nti bagira kati bo baba balaba nti music bamwongeramu masannyalaze ekitali kirungi so nandibadde nganze kuba buli muntu aba alina embeera ze nandibadde nsaba bazadde baffe abatukuza kirungi famire y'amayanja mama akyaliwo abamu twe twakula nga abazadde tebaliwo naye batutuuza ku mikeeka ate eddoboozi lya mama liba kkulu nnyo ne mama wa alien namulabako wali ate mukyala wavunaanyizibwa so nandisabye nti batuuze abaana kuba nze nyinza okuva nenjogera nga Catherine Kusaasira bagamba ayogerangaane kituufu naye abazadde baffe bwe babaawo basobola okutuuza famire eyo ne basobola okuba nga ne batuula nga bamaama tukoze tutya abaana baffe gundi kokola kubanga kyokola kiba kiswaza omuzadde wokyo bagamba omwana omubi avumaganya nnyina kati bamaama bonna weebali nandibadde mbasaba okutuuza abaana bawuta okubagatta okubeera omu kuba eddoboozi lya maama libadde nnyo nze nsobola okwogera omutono nyinza okwogera n'omulala nayogera naye eddoboozi lya maama eri omwana ate naddala abalenzi liba kkulu nnyo nze saagala balwane kubanga tuli baluganda tuli bwe bayita abayimbi nabaga nti abayimbi mujje ffena tukola ki tujja kuba batwala mutula limu nga baluganda saagala balwane ate njaga tukole bukozi music kubanga endongo yesinga okuba nze nzijukirako emabega kaawo bebe kuli naŋŋamba bwe twali twakamala okuva mu tubonga naawe nga waliwo ebizibu ebyaliwo mu art naye bebe kuli naŋŋamba nedda kati tulina okukola si bigambo tukube endongo era naleta akayimba mukuba endongo ebiseera naleta ennyimba 3 naleta mukugumu laavu nendeta laavu tenda nendeta n'ennyimba nga siddogo kanyimba zikoze kitegeeza olutalo tunaziteeka mu music si ku stage kulwana n'abantu kulwana ne bannaffe kukuba bantu ezo tezikola kubanga entalo ezo tezireeta mmere ku sowaani bwegaali ziringa eŋŋombo bwe betambula abamu baba babagala content abanaye tebikola kyova olaba essaawa eno abantu batandise okugamba nti katudde ku music w'abantu baffe batulaba nga ffe abantu abategeera nti music w'abantu wedda nti teyaliimu nnyo bubadi kyova batandise okugamba nti music kati tuwulize music ono tukole bwe tuti lwansonga nti balina kye batulabamu ng'abantu nabadde musabye mukulembeze mugamba mbadde nkusaba taata obeerewo kinaava eriye naye nsuubira ayagala nnyo bazzukulu be ate abeetaagira ddala
nsubira bwekinaba nga si kinene nnyo kubanga tulina abakulembeze bagenda okujja mu ggwanga bajja nga ennaku z'omwezi 9 bavawo nga 11 bajja kuba webali bajja next week kyensuubira naye mmanyi naye tajja kulusuulira mwana alina okujja ajja kujja nabirabye mu nkuuka mwami Mayinja alina kuguma kubanga bagamba omuti oguliko ebibala gwe bakuba amayinja kakati omuntu okuba nti linnya lyo nga Mayinja ne bakukanyugira enkonyogezi obwo bucupa just fe abamu batukanyugirako omusulo ku stage batukola ebintu bingi nnyo in fact ne mwami Mayinja oyo baali bamukubyeko oba mwami Geoffrey Lutaaya ne Geoffrey Lutaaya bamukanyugirako bbi ku stage lumwali kibagamba jali Bat Valley baali bakodde ku Bat Valley I remember baba jitanga Little Flowers by that time naye bibaamu mu bantu kati ate abantu essaawa eno mirembe gwe tuliko abamu abantu baguba ddalu kati nandisabye nti buli muntu omutwala nga bwakola ki bw'abaali ekyo n'okiweeyinga n'okireka kubanga nze ebintu ebisinga nze batukoze ebintu bingi naye oweeyinga kati oyinza okutula omwana akubya akacupa bambi nga enjala ebadde emuluma oluusi ayagadde abantu bamulengere enjala emuluma kati nga